Ochalaba okwanjula n'embaga. Concluding prayer, then tugende waka. Amina. Era bahwa de pina sen sen Amina. Yo no veo que te haga la cubrir. Njagala okwebaza abazadde sigenda bamanya kubanga abazadde nina bangi
abazadde nabangi mami jjajja mami papa abataliiwo bonna kubanga surely babadde a big support buli omu atubeereddewo okutuuka ku lunaku luno twagala okwebaza Metro Festival muzikiriza okwebaza Metro olwanjawulo wa byonna bimulaba abadde Metro ebisinga yafumbye yafumbye a week back twatambula naye paka mu tawuni nga tambuza bigere wiiki namba buli lunaku okugenda okunoonya ebintu buli kutuusa ekyakikolera newe natuuka nga ebimu ndaba kati bintamye naye nga ye akugamba tulina okukola kino tulina okunoonya kino kati g'amazima Metro abadde kitundu kinene ku mukolo guno newe natuuka nga ndowooza tugenda kukola tutya okufumba nesobola leeta muntu engeri tebatakkiriza bantu yangamba ekintu kimu tofaayo nja kufumba era byonna byemulidde yeyabifumbye nemami batutse nga abamu tukyebase ne batandika okufumba nga tugezaako okubayo batugoba bugobi tugamba kuddayo kyagala n'okwebaza Auntie Joy ataliiwo kubanga surely the biggest part of my life abadde Auntie Joy era abaganda bagamba singa si senga singa taata ate era nga buli kyonna kikola kyekimu abadde buli kimu bulamu bwange. She has been a friend, she has been a mother, she has been a dad, and she has been a sister. And she is still one. The neighbors are Auntie Marion and Auntie Aida. Bonna tebaliwo tebasobodde kubaawo naffe naye nabo tebandekeredde babadde abakola essimu babuuza oli otya ne bakubuuza ki ekibulayo kikyo tanategeka ki byonna byonna babadde wamu nange okutuusa leero swale kumakya nsanzeeko missed calls 8 esaala zibakedde kuba nesaala nazo nziwulidde okusaba kubaddewo. Then, okay, just a little bit of history. Some people don't know why I chose 23rd May. But 23rd May is the day I was welcomed in this house. Today marks a year ever since I've lived here. Wow. Papa, I'm so humbled. You have been a father that I never had. You have fathered me in whichever way that you could. Thank you so much. I can't take that for granted. And Mommy, you have surely always been there even before. Mami teyandekerera buli kimu kyonna mu mbeera yonna abaddewo ng'olumu waliwo tuba tugenda bagenda kukola nga tugenda kukola nga tuli ffekka mu mmotoka natana okutwaliza abamu. Mami yabadde ekitundutundu kinene ku bulamu bwange guno omwaka gwonna
abadde byonna mu byonna. I don't take that for granted. And I promise you, whatever we talked about. Amen. Whatever it is, amen. YouTube account. Bantu bonna abazze baganda bange nagala n'okwebaza someone special in my life. Shalom Wanda. He has been a brother. He's this kind of person who at times you come na kubuza kulanga kutulira na kubuza, are you happy? Trust me, even when you're not happy, you will become happy. I know. At times he plays for you drums, he tells you come and sing for me and I play for you. So surely he has been a brother like no other. Aberekereza byonna kubanga akaseera ketuli mu kazibu beebaza okubeerawo essaala z'abantu bangi kwaliro kibadde kulwanya nzekka bangi abasabye n'abataliiwo bonna bajjajja baganda bange baani bonna kimanyi wadde tebaliiwo mubiri naye mu mwoyo mwebali tweyanziriza byonna byonna tusiimye jjajja neyanziza okunkuza wanyumizaayo ka story nandi muto enalingana okunywa kyayi omukalu nga njagala mata ate nga era jjajja nga abagamba mwana temumuwa kyayi mukalu muwa amata obugalo jjajja agamba bwe banyumiza sitala terimba mu mutwe n'abazzukulu abanaddako bajjajjimanya abanga mamaanga amatakamukiriza yafunya kyayi mukalu. So surely byonna byonna lunaku leero lwakwebaza bistaranga obaddewo we have struggled together. So ebisinga abasinga banneebaziza obutabaswaza but definitely at times sometimes nali ndowooza okugivinga up naye mami yantunuuliza ekifaananyi kino naŋŋamba as long as you're my daughter you will never leave this house without a gown. You will never stay in any man's house without that. So that kept on. Congratulations Barbra ni Steven mwebale kuleta mukolo gwamwe ku Delta TV tukole. At times oberanga ayagala giving up but there are some small words someone can say. Nabigenda kuzaamu amaanyi. Amina. Amina. Twagala n'okwebaza omwami David owa Genesis Media mwebale nnyo wako omulungi ono gwewakoledde abagole bano n'abagole tubatumiddeko nnyo tubagaliza birungi byereere mu maka gammwe scientific weddings eziriko muzireete tuzirage ku TV kubanga abantu bo bonna babeera tufunye chance kuyita bajja kulaba ku TV twerabira nakulaba program mami eyakolamu buli lwamukaaga ssaawa emu ng'omukyala ayagala okufuuka kyoyagala okufuuka mu nsi eno ojja kulaba abakyala banno ngeri gye bakifuuseemu basobola okuzzaamu amaanyi. Mbagala nnyo nze Sharita mazima wange. Engato mkwano zijja wakato sale center wali eri ku Nana shopping arcade okumpi ne Capital Center bannange kato we bali nnyo kubeera nangato nnungi ate nga kiteteyi nayambaziddwa Sharita's Bridal World be bansibye n'enviiri ne bankola ne makeup abagole we tuli mpola mpola okubeera nga tubakolako nawe kenyini alina scientific wedding totya nguleete tukutegekere gwonna mu lunaku lumu ate era scientific introduction ne wedding zonna zibisaanira ddala kati okulagibwa ku TV lwa kintu kimu kuba ate bakuwadde chance kuyita abantu batono bali abalala banaakulaba batya
kuyambeko okujanjawaza ng'omukolo gwo ogulaga ensi yonna. Abatulabira ku mikutu egy'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala, naye naddala batulabira ku YouTube, ku Facebook mwebale nnyo mwebalire ddala mukwano, n'abayita bannammwe mwenamwena ne mbeera nga mulaba emikolo gino tubaagala nnyo mikwano. Negamba nti bw'obeera watusubiddwa tulaba wano ku ssaawa 11 ku Delta TV ku Sunday, ate lwose tulaba ne ku Monday, ate bw'omaliriza osobola tulaba ku YouTube Sharita's Show, ate nga tulina ne show empya gye twatumye mami eyakolamu bwe tunoonya abakyala ab'enjawulo ab'amaanyi. Tetwagala basereebu nnyo, twagala bakyala bakozeemu naye nga Kalongo omumanyi, n'otuweereza erinnya lye ne tumunoonyerezako nti akozeemu n'ajja n'anyumya olugendo lwe. Ekigendererwa kuzzamu bakyala bannaffe maanyi ate nabo bafuuke ng'oyo, ffenna tubeere abakyala abakolamu, ng'oyitawo nga bakuyita mami eyakolamu. Wuyo Sharita mazima wanvu, mami eyakolamu. Sharita's Bridal World, your bridal supermarket. Tuteeka omukolo lunaku lumu abagole ba scientific wedding tubalindiridde. Bye bye. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo.